experience it different. So otunyumizeeko katono. Olunaku luba lutya? Olunaku luba lutya olwa maama ng'ate serebu. Okay, katono before that. Mutwale empola bannange motherhood wetandika in the day is I wake up with my baby ne munaza na feedinga actually mwana muto naddawo so that day is about sleeping and waking up sina bingi bigula right now almost made nkyali muleevu nkolayo buli mu butini nnyonnyo nkwatayo butini I'm giving my baby a lot of time sagala mwana wange abeere nga talina laavu ya For how long? Omwana yalolako obwoka bagamba akaaba nnyo ekiro mu munaana eyo. Obwoka wabuloga otya ggwe bagamba babuloga kale wabugemu otya? I went to my mother that day, so abamanyi what to do with the baby side ayikayamungemera. Engeri gye watusurprising okuzaala omwana mu ngeri eyo tusuubire embaga nti yeddako mu bwangu nga era surprise. Ebintu byange ebya private life ebikwatagana n'abaana bannaye mubindeke bibeere ku saidi yange mbeegayirinde bwebinaabanga bizenga nga n'omwana we yajja muno temwamala kunkaka right. Even the man, when the marriage comes, it will come naturally. When it comes, it will come. Okay. Our Karole Kasita bwe twali tumanya kuba dansa yajjawo ekiwozo kigamba nti kanfuuke maama. Kiba kizze mukama abakikuwadde kiba kituuze. It's not a thought, it's a real thing. It was there. I was pregnant. I used to kirowooza ko kyali kituuseewo. Okay, before getting wakati koyiro zafuuka ku koyiro mbayiiro. I've never used those things. Ngoli muzito akalo abantu audience asalo negwetoloza nnyo ebinisa. No, bagamba nga fefe busi ebikenzo abasajja bagambye ebintu ebikwatagana ne private life yange kukwata ku musajja kukwata ku mwana kukwata ku biki ebyo byo tubyesonyiwe katono nnyo olubuto lwakukyaya mu ani mu kusinga media. Watukyayira ddala Abakyawa nabavumanga nawe mukimanyi. I know. Kitako nangoba. Nasingo cha muluto lwange kyembavumanga. Mutondo zaali nyingi kuba media. Obuyembe ng'obujjawa. Olwakuwa muzeeki. Nali normal, nali ordinary person okujjako okubakyawa. Everything else was Ebbanga lino lyonna katomisinga kisofa kuba abayinyi omuyimbi yenna nga tali ku stage ng'ali mu mbeera egamba let me give my time to baby. Actually, I'm back to stage. Only people are time. Sikola bingi nkola only when I feel like I should. I'm giving my son more time and doing shows mpulira mbwe njagala. Just ayagala. Let's talk about tunazina. Abantu bagamba oluyimba lwadde lulinga oluwemula. Golowooza ki? I think olaba Oluganda luno luzibu. Kati nsobola kuyimba tetunnabiirya. Kiba kiwanvu tekiraiminga tetunnabiirya. Like tekituula ku vibe, but I meant okubiirya bambi. I meant okunyumirwa. Tebambuuza mwebaseeko. Mwazinyeeko anti webaka bebazina wala abagenda eka ne bagenda mu ndongo ne bagenda waka ne beebaka so oh god lwaki mukyusa oluyimba lwange singa vaasi mubaddewo ebintu ebinyonyolanga basenga mwandigambye nawe mudde ne mu dansi ne mu vaasi ezinyimba explaininga kidongo okitegeera. Okay, Karole oli lolomodo w'abamaama w'abaana bakule nga balabako ku Karole byakola. Very many young kids.
feel like you really work. I love you so much. So, Namunsobizange, Nambia Mulaka City for him, I know I'm someone's home. So being a mother, bikini ekigendo tandika okwerekereza kuba omuwala nga tanazaala abawanjawulo abawanjawulo nnyo ne maama bikiri ogenda okwerekereza musically ng'oli stage ng'oli mu mbeera zo zonna Wabula simanyi anything that brings money to my table, sigina wanjiraba anything ekimpa sente ku mmeeza yange wakasigala kireka kubanga tuliwa noboneka tulwogenda kukola yakunyumirwa. Let's talk about this course of Spice Diamond. Kubanga mbe yakendyemu omuto okusanga nti tuli ku charity. Kiki kyozoleka? This event? Yeah. Sibitegeera bigenda mukuga nkinsobedde tekyenza kwogeramu naye twalaba nti yali yakamala okutuwa wati bebi n'atuwa ani abawa bebi mwe muli mu famire ya Sindi ate omutulaga oba omutuwadde kane mwesiba ku bantu ani agamba muli mu famire ya Sindi abawotuwa zidi bebi yamuwa famire ye ne kubaawe naye within no time n'atwongerayo akalala tugamba nawe tukola kyekimu kati gwogenda kati nawe tata bebi oyinza omwongerayo akalalawo 1 to 1 kuba yagambye azaala buli kaseera asobole okulaba nti kyakimala lumu ekyokuzaala kyagambye nze ntimenyeewo nze Sindi aka nawe tubuuza nawe oyinza otukolera ekyo kyekimu fe bafaani bo n'ogamba kati famire kasooke njiwa abaana nga baabo mu famire yange let me correct the question gwe kikyozaako omwana omutuwadde omu yadde tomuwadde fe omuwadde famire yo what is next ekibendo nawe ogenda kukola nga balala nga otulagako obugere enkya otulagako obukono n'obugere ngenda sigenda kuddamu kubalaga mwagala kumba mwana wange ye taata w'omwana yosuubira ddi okumulaga kamera okola ekyo tukwatireko baleme okumukaaya tekakwatiriza okubeera oli n'agamba ye engeri gye kalyako eyo owaayo abasire kwini sigenda balaga mwana sigenda kakawe sigenda balaga kintu kyonna kikwatagana na famire yange mutwesonyiwe mufune endongo saabadde akayimba kapya konga temwekambuuzaako nako tujja kukagera kubanga engeri gye bakakoze ne gravity naye nga naye muzadde naye nga yakazaala okay yogera kayimbako nga tumaliriza Karole Kasita yes mazenyeko tetunazo mwebaseko tukyazika that's my new song with every time to go my YouTube channel check it out subscribe love my music I love you so much obugambo obusembayo eri abayimbi abo batya okuzaala lwaki nze abagamba obugambo obusembayo kuba gw'ozadde ndeka